Omwaka 2023 twakagutandika ebirowoozo bibeera bingi eri omulimi yenna abeera ayagala okulabika nga ayingira obulimi, ayagala okulabika nga atereeza ennimiro ye oba oliawo gusobola okulabika nga tegumusala. Ebintu bingi bizze byogerwa naddala ku nsonga y'ekirime eky'emmwanyi. Twebuuza omulimi akadde kano nga yeetaaga okufuna zaabu mu kirime ekyo eky'emmwanyi ayina kukola ki akadde kano ng'omwaka gutandika akasana ko keememula. Awo nno kituwaliriza okulabika nga tutuukako mu bitundu eby'empigi gye tusanze omukugu Amos Kasigi mu kulima ekirime eky'emmwanyi asobola okulabika nga akutambuza omulimi wange ku butya bw'osobola okulabika nga weeteekateekamu oba butya bw'osobola okulabika nga olabiriramu ekirime ekyo eky'emmwanyi okusobola okulabika nga okifunamu zaabu atagambika mu budde buli obw'amakungula. Flavio Liga ge mannya gange nkwaniriza mu programu Ennimiro Zaabu. Joshua aliko kamera tambula nange tusobola okulabika nga ate tumanya ku nnima y'ekirime kino ekyo ey'omulembe. Chairman wanji nyabo nsanyuse okulabako nange bwentyo mukuliko omwaka twaguyitamu nyabo namwe mugukulike kale nyabo ye weyanjulira omulabi waffe omulungi wa Soul TV. Abalabi baffe abalungi aba Soul TV wamu n'abawuliriza Soul Media yonna gyekoma tusanyuse balaba mwebale kutuwagira mwebale kuwuliriza mwebale kuyiga mwebale kuteeka mu nkola ebintu bituze twogerako. Amanya gange nze Amos Kasigi ndi chairman wa Uganda Quality Coffee Traders and Processors Association. Ekibiina ekyaffe ekyawano ekyabasuubuzi bannayuganda bannansi abasuubula emmwanyi abasunsula ate nga balima era nga tujjuddemu abalimi. Kati tulimu n'abazitwala ebweru mu kibiina ekyo nyabo. Omulimu gutambula gutya sofa ogw'obulimi bw'emmwanyi n'okubusuubula? Omulimu gwaffe ogw'emmwanyi okutwaliza awamu omulimu gwaffe gubadde gutambula bulungi ddala. Kyokusooka njagala okusooka okwebaza bannayuganda bonna okujjumbira omulanga naddala omulanga gwa pulezidenti ogukwongera obungi bw'emmwanyi. Bannayuganda bakutte balimye bawuliriza batadde mu nkola era emmwanyi zitandise okweyongera. So nga nkomyawo wokka ngamba nti omulimu gwaffe kugenda bulungi ku levo zonna mu busuubuzi mu bulimi mu busunsuzi mu kusomesa mu kukola endokwa buli wamu waliwo okugenda mu maaso. Weewaawo kizzaamu amaanyi. Omwaka 2022 twakagukuba emabega tuli mu 2023 kati. Omwaka 2022 mu nsonga y'obulimi bw'emmwanyi osobola gwasesenga gutya gwatambula gutya? Omwaka ogwo bayobawe gwatambula bulungi mu sayidi y'emmwanyi kubanga twafuniramu akatalo kugenda waggulu okulinnya. Kyava ku ki? Anti waliwo Brazil yajja negwamu omuzira. So bwegwamu omuzira emmwanyi ne zikendeera emmwanyi yaffe ye Uganda nefuna akatali kalungi. Era abalimi wadde n'abasuubuzi naye naddala abalimi bamanyi nti ebbeeyi gye tubadde nayo ey'emmwanyi ebadde ekyaludde okubaawo. Ebadde ekyaludde okubaawo 2022 okubira ddala mu 2021 katale kagendera ddala waggulu emmwanyi abalimi abamu tufunye ku kyansi tufunda siringi 7 kilo. Kati kazzeemu ne kakka ng'omwaka gwo guggwako ne zidde ezakase mu siringi 6 5 8 5 5 naye nga twagendera ddala paka ne tulya ku 7 2. Awo kibooka abeera ku mmeka? Kibooku yagenda mu 3500. 1300 ab'emmyufu ne batunda ku 10500. Abo be babeera batundira ku musiri? Anti waliwo abatundira ku musiri naye waliwo oli n'amala n'anoga
nga zikyali mmyufu n'atundira awo nga tayanise. Awo bansomesezeewo ko katono tandikiraawo kati abamu twakizudde nti mu nnima yaffe kati mu kujjumbira omulanga ogw'eggwanga oba ogwa pulezidenti kitwongere obungi bw'emmwanyi. Abalimi abamu bavuddeyo n'amaanyi ne balima. N'osanga ng'oli atandise okunoga emmwanyi naye nga talina wakwanika. So tubulamu pulaningi, abalimi baffe babulamu okulowooza obulungi ku kye baagala okukola. Nti abamu batunda red cherries kubanga bafuna emmwanyi nnyingi oba batunda emmwanyi emmyufu oba ezengedde. Si lwa butamanya nti bwe nnyanika nintunda kibooko nyongera okufunamu akasente, oba bwe ntuusa ku kase nyongera okufunamu akasente. Naye olw'okuba nti agenda okutunulamu nga buli lunaku anogoba endeba 2 ng'akajja alina katono kati talina waayanika. So abalimi baffe basaana okutandika okupulaninga ne mu maaso namanya nti bwe mba nyina eka 2 olujja neetaaga olwenkana bwe ruti, neetaaga esitowa eyenkana bweti, naye bagenda kuyiga era abamu batandise obbiraba kubanga oli agenda okulaba nti singa saatunda red cherries afiirwa nandibadde nfunyemu akasente akasingako. So batandise okudda emabega nga bakola ki. So tubakubiriza omulimu gwaffe obutagugwira bugwizi wabula ogulowoozaako basooke be planning. Yes, kuba mulimu gwa bbeeyi, mulimu gutuwa akasente ng'eggwanga ng'abalimi ng'abasuubuzi. So gwetaaga okulowoozaako. Ekitegeeza to advisinga mulimi kutunda mmwanyi ya red. Sandiyagadde gamba mulimi nti tunde emmwanyi ya red kubanga bannanga abasuubuzi b'emmwanyi emmyufu bayinza nti kiraba ntwagala tukole bizinesi. Naye ekituufu kiri nti bwe tuba tusomesa abalimi oba nga twesomesa engeri gye tufunamu ennyo mu mmwanyi n'engeri gye tusobola sustain oba kikola oba engeri gye tusobola okwekuumira ebyo ebintu ebirungi bye tukola okufuna omutindo ogwo. Kati omulimi bw'atunda obutunzi red cherry tayinza kumanya oba emmwanyi ezo zaalimu empeke zifaanana zitya oba tezaalimu. Ayinza obutamanya mutindo gwa mmwanyi gwalima. At least omulimi yanditunze nekibooko naye tugaa nti bw'oba oli mulimi wanditunzeeko ku kase notegeera nti bwe mba nnafa ku nnimiro yange nembika nentema ensalosalo nendabirira empeke evaamu tefaanana naya muntu ataalabirira. Ebeera yanjawulo. Chairman awo wennyini ndowooza tukimalire eddala lumu nga tetunnagenda ku mbeera ya 2023. Omulimi ayinza okubeera eyo naye nga tamanyi mmwanyi ki eyeetaagisa katale. Mpuliramu zi screen mwawulire yawulemu nti screen eno yesinga okwetaagibwa katale. Kati omulimi screen yes tuzaawulamu naye kati olaba awo tulinawo okukaluubiza abalimi. So waliwo okubatunuza okugradinga emmwanyi naye ate nga si kyangu nnyo omulimi okutandika ogaa nti agradinga emmwanyi omulimi nga ye. Naye omulimi ayinza okutegeera nti emmwanyi zange za mutindo bwe guti kuba tojja kusangayo kyuma oli ng'anaakukkiriza omulimi okuggyako ng'oli mulimi wa ttani 10-15 ng'ofulumya kinene. Yes. Nti naye ogende ne kilo 5 nti njagala kugradinga. Naye omulimi bw'oba ofuddeyo osobola ogamba gw'oguza kase nti sooka onyenyemu mu mmwanyi zange ntegeere sikulini ennungi ennene erimu percentage ki, eyawakati erimu percentage ki, entono erimu percentage ki, era gwazigula asooka ombuulire kikola njawulo ki. Azigula yalina okunnyonnyola. Azigula kimuvunaanibwako okukola okunnyonnyola okwo kubanga gwe bw'oba oli musuubuzi waero ng'oyagala mmwanyi nnungi si gw'ozirima. Kikukakatako kiba kya buvunaanyizibwa okugamba oli azirima nti guno gwe mutindo. Badde manyi nti ataawa asobola okumanya nti tomanyi n'akuferaafera n'akuduwa obusente obutini. Ekyo kituufu naye ekyo kiba kyate kulowooleza kumpiko kubanga kati gwe bw'oba kati
omutuba ne contract z'emmwanyi nga za mwaka oba omaze mu busuubuzi emyaka 5 emmwanyi z'osuubula si gwe ozirima so kitegeeza si gwe okola omutindo gw'oyagala amagezi ago bw'oba ogalina olina okugayisaawo n'ogawulya akola omutindo ogwo okuwa product ennungi naawe n'omuwa ebbeeyi kubanga amagoba tegaggwayo bw'otamugamba bagenda kwetera emmwanyi embi next day katojja kufuna katale kokola ki keweetaaga so yes tulinawo conflict yogamba nti abasuubuzi nefe ngaabasuubuzi abasinga ekyo tukikola yensonga kati ngaffe tukozeddemu okulaga abalimi nti omutindo guno gwe gwandibadde gusaana tekirina kyekijja kumusuubiza era nkubiriza abasuubuzi nti ffe tetusobola ng'abasuubuzi kulongoosa mutindo gwa mmwanyi ng'abazirima tetubabuulidde oba kubanga ffe abasuubuzi tulina kapasite efuna amagezi ago so kitukakatako oba kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo okugamba nti omulimi buli lwaba atuuse ku kyuma n'akola emmwanyi ze afuna feedback ng'oggyeko ebyokugula emmwanyi n'abuulirwa nti emmwanyi tewazirabirira zabirerya naye n'addamu ne yeerowoozaamu nti nakola ntya lwaki emmwanyi zange bagambye zabirerya oba emmwanyi zo za mutindo mulungi byewakola kyeyalingako ne balimi banno tukope tukolenga ggwe ekirungi ekiriwo nti ne bwe tukola omutindo gw'emmwanyi omulungi gutya nga Uganda emmwanyi ezaffe ze zisinga mu nsi yonna so tetusobola kubulwa katale kyamaani kiddemu omulundi gumu emmwanyi zaffe zino eza robasta naddala ezirimibwa mu central wano naye katwakizudde nti kumpi tusobola ozirima mu Uganda buli wamu ze zisinga obulungi mu nsi yonna ki ekizifuula ennungi kyanjawulo ki kyetuyinanga Uganda kakati owulira nti part of Africa kola lya Africa ekintu nekyo lumu tukisekeramu tuyimbawo obuyimbi kabuyimba but Katonda yatuwa ensi ennungi ebirungo ebigenda mu mmwanyi ezo si ffe tubiteekamu naye embeera yaffe y'ensi yaffe nga bweri yebiteekamu neweesanga nga bwe zigenda kugeraageranya n'eza Brazil n'ezawa Vietnam ng'ezaffe nnungi nnyo mu kuwooma mu flavor nga nnungi nnyo so omulimi tabeerawo n'agamba nti nze sijja babuulira nga bwe nkola mmwanyi zange kufuna sikulineetini mungi kaneesirikire kubanga otya nti abalala banaakumalako akatale tekisoboka akatale gyekali ate bw'onoobanga ku kyalo gwo wekaweka gw'okola ekyo onaazigula ajja kukaluubizibwa n'okkuwa enjawulo y'ebbeeyi kubanga bw'anaafunayo kilo 5 oba 10 oba ttani emu n'aziteeka mu ttani 10 zinaagenda otuuka e Kampala nga ziragibwa nti zonna ziringa kuwawula nga z'omutindo tegulabise so kati ye onaazikuggyako n'azitwala ku leve endala ozitunda bwe zina abantu no mu kitundu zagula ennungi zijja gendera mu mbi naye bwe zibanga abantu bangi mwenna mukoze ennungi noona azitunda bw'atuuka e Kampala okutunda agamba oli azitunda exporter nti ssebo emmwanyi zange zanjawulo tozigula nga zino ez'abalala ez'ebirerya ezitali kaki abalimi bange baanika bulungi bakola ki so nyongere ebbeeyi abalimi baffe tubongere ebbeeyi basobole okumaintaining oba sustaining enkola eyo ennungi bigambo birungi era bizzaamu amaanyi eri omulimi ne munnayuganda yenna okutwaliza ewamu kyamaani akadde kano tuli mu Gatonnya January 2023 akasana katandise okwememula omuntu yenna nga mulimi omuwa magezi ki essaawa eno nga tetunagenda specifically ku nnima ya kirime kya mmwanyi akola atya kati essaawa eno bw'oba ogenda ku planning okusimba musana gwaka ye time y'okusambula kati sambula ekisambu kyo oba saawa oba saawa nandigambye nti nowe ebinnya eby'emmwanyi ne bw'obisima kati kuba okusimba kuyinza kuba gwa 3
ettaka terikaze kati binaasoboka bijja kusoboka kubanga ekirungi bw'osima ekinnya ne kirwawo emyezi 2 gumu nga tekinnaba kusimbibwa kiba kikuŋŋaanyiza ebirungo nti enkuba bw'eneetonnya mu Gwokusatu n'oteekamu kubanga omanyi bw'otema ekinnya n'okisimba tugambe nti enkuba etandise okutonya n'otema leero enkya n'osimba oba okyate ettaka eryo oba oli disorganizinze engeri gye oba olitataganyizza so ebyokulya biba nabyo kwegamba bikyankalanyemukko kati omuti gugenda okujja nga gusanga ingredients ezimu tezikola tezinabo simanyi banyinza kikunyonyola naye liyina okuddamu kyekiringanga bwolwala noga nti funamu wiiki 2 omala okukakana oba okomewo ku mulimu like odde mu nteeko odde mu bulamu obwa bulijjo so ettaka bw'olisima lireke lidde mu nteeko kati oligambe njagala mu ndiisiza omuti guno njagala mu ndiisiza ekirime kino so ettaka likomyewo teekamu mu Gwokusatu oba myezi 2 eminya bisime tebisobola ate ne bwe biba nti oba enkuba etonyetonyemukko negezaako biziba stiru kirungi kubanga amazzi gagenzeeyo wansi abireke mu bbanga ki esaawa eno fe tutera okusima ebinnya kati fe nnimiro zaffe nga mu January muno mwe tusimira oba mu February awo ne tusima ne tulinda enkuba bwetandika mu Gwokusatu ne tusimba kubanga nekira kyekikuyambako nti enkuba bwetandika okutonya osimbirawo so emmwanyi ezo sizoni yonna ey'enkuba nezisanga nga mweziri kati omusana gw'Ogwomusanvu n'Omunaana gugenda okujja nga zigumye nga zinywedde nga zikuze n'okukula Chairman twogera ku January onvuze speed n'ontwala mu Gwomusanvu tugenda okutuuka mu Gwomusanvu ng'emmwanyi tezinnaba kutuuka kuliibwako apaana nedda nnyo ziba tezinnaliibwako zino ezaffe ze tusimba kati zanguwa naye emmwanyi myezi 14 okulaba ekimuloga nti onogeko ng'olabiridde bulungi mwaka gumu plus naye ebbanga liitadde nenyolooza kubanga emmwanyi zabeeranga ku myaka 5 kituufu edda kati abasajja batukoledde sayansi myezi 14 olaba ebimuli nnungi nazo nga ziri ezedda era nnungi ddala naye kati bayongeddemu sayansi waabwe asobola okugamba nti twongeze amaanyi tugifule bizinensi nti omuntu tabeera awo n'osimba n'olabirira obudde bungi investment nene nnyo okulabirira okwo okungi ate neweekanga nga ki kati ogenda okutuuka mu myaka egyo 5 nga sente oba zikuweddeko ezirabirira so myezi 14 ezimu myaka 2 n'emyaka 2 sitono nnyo kuba abantu bakola bizinensi zaabwe kulabirira mu famire zaabwe school fees kati omulimi w'emmwanyi aba kapinyabo omulimi w'emmwanyi bwe zinaatandika okukuwa njagala omukulu ono ajja kukwatira ku mmwanyi kati nga zino eza kaati tomazaako buli kaseera obeera mu katale buli kaseera ennaku ogyerabira bw'oziraba kuliko ezengedde kuliko eza kiragala kuliko n'ebimuli so obeera onoga so bwe zinaatandika okukuwa amagoba ojja kuba oli mu magoba Chairman omaze tubuulira ku muntu oyo essaawa eno nga yeeteekateeka njogedde ku oyo apulaninga okusimba waliwo abaga nti kati nasimba mu Gwe-11 oba mu Gwe-10 January nkole ki sizoni y'emmwanyi gyeri tekyaliyo kuba badde manyi nti ffenna kati tubeera tuteekateeka waliyo ate n'abaateekateeka mu Gwe-10 anti abaasimba mu nkuba ya September October November Chairman emmwanyi zisimbibwa mu nkuba wokka ku musana tutawaana kyekyandibadde ekirungi bw'osimba ku musana olina okubeera n'obusobozi obufukirira n'okubikka kiyinza okubeera expensive yes kiyinza okukaluubiriza ate kati emmwanyi gye tugaa nti n'ensigo tugulangule ate ya bbeeyi so toyagala kuspendinga siringi z'1,500 oba 2,000 oguzaakati ate kakukaleko muki mu nnimiro so asimbye ng'enkuba etandika oba osevinze kinene kyekiri kyebayogeddeko ekya Pearl of Africa ekya Uganda okuba nti nno makula so bw'aba Katonda yatuwa ekyo lwaki gwe weteeka mu kyokunoonya amazzi atagafukirira simba mu periodi eyo okola ki so oyasimba mu November
nosimba emmwanyi zikutte essaawa eno yakubikka nnimiro bikka emiti gyegyo gikyali mitoototo noonya ebisubi obikke enkuba ebadde eyakakya ereme kudduka kuggwa mu kinnya ekyo mangu emmwanyi esobole okuyita mu musana guno. tubikkisa ki? bisubi byonna byosobola okufuna. Ebisubi byonna nga bibisinga bikalu oba buli kimu? Nga bikalu bikalu naye ne biba bibisi bw'oba obitemi nga era biba bijja kkala. Nojja n'obikka wakati okumekinga sure nti okumalukinga oba okubikka. Omusana bwe gwaka amazzi gali tegalwawo okuggwa mu ttaka. Kwegamba omusana guno tegutuuka ku ttaka direct. So omuti ne gusigala nga gulya. Gusigala nga gulya. Bw'obanga oli ku ttaka lyo nga si ddungi kubanga olina twali tugambe n'abalimi tebagezeeko batesitinga omuntu n'otegera n'okutegeera ettaka lyange liholding oba likuuma amazzi ebbanga ttono. Osobola okukitegeera nga bali testinze? Osobola okitegeera. Osobola okitegeera. Kati bw'oba okitegedde naye ne bw'oba nga tokozeseza kulinda nti batestinze. Kati waliwo abasimba nga tusimbye nga waliwo amayinja. Bw'oba okimanyi nti awe nasimba waliwo amayinjayinja so amazzi gaddukamu mangu. So weetegekemuku okulaba ng'ofukirira. Bwe kiba nga olaba nti emmwanyi nga bwe nagambye expense y'okusima ekinnya, okugula emmwanyi, okuzisimba, kati obisse toyagala efe. So tegekawo embeera ey'okugamba nti bwe zibanga enkuba egaanidde ddala ngenda mu kufukirira. Kisobeera nga weetegese era kyetwayogeddeko ekyokubamu ne pulaani nomanya nti embeera bw'eba entabukidde nsobola okuleeta ebidomola byange by'amazzi nenkolaki nenfukirira. So abasuubuzi bamanyi ekyokukola. Kati sirina nnyo kyakubagamba. Januari kati sizoni nga mu sente weeri eya robasa ne arabika weeziri kati bali mu kusuubula kwetegeka. Abo ekyokukola bakimanyi naye kubakubiriza nti bannaaye temugula ate emmwanyi mbisi, temunyigiriza balimi, temubajjako mirimu gyabwe gya ku post harvest oba okukungula n'okulabirira. Emirimu egyo tugirekera abalimi bagikole paka bakole ki ffe tugule ekiwedde ate nga bategedde ne process eyo. Kuba buli abasuubuzi bwe tugenda mu mirimu egyo tutandika okutataaganya omutindo. So twandisabye abasuubuzi ne tuleka abalimi ne batukolera omulimu gwo era ne UCD ekyekubiriza. Chairman, nga naatera okusiibula waliwo essaawa eno omuntu ayina emmwanyi nga ziri ku stage nga zino ezizo we ziri naye nga yeebuuza kati nkole ekinyongereko ebigimusa nzireke kati ssente zezizze yakola atya mu January ono ng'oggyeko ekyokubikka nga kyotutegeezezza? Kakati era emabega twayogera netugamba abalimi nti bweba bizinensi okulima kubeerenga bizinensi. So ennimiro yo eyagala ki essaawa eno? Ekyo olina okubanga naawe omulimi omanyi nti kati ennimiro yange embeera gyerimu gyetaaga kusalira. Mulimu emiti n'emmwanyi bazisalira. Mulimu emiti eginafuye. Kakati emiti eginafuye sizoni bweba teriiko, emiti tegiriiko mmwanyi yitamu osalire. Emmwanyi ezinafuye azirabira ku kibwe bunobeera buti nga bukaze? Ezinafuye mu kubala. Olaba nti omuti obuti busembye eri waggulu kuliko obumwanyi butono. Kakati ogwo guveeko ate tufune omuto. So kwandibadde kusalira, kwandibadde kujjamu biwakatirwa, kwandibadde okwetegereza. So buli nnimiro eri ku stage eno gwe ng'omulimi olina okubanga obadde naawe ojja otegeera ti kino nakikola kino sinnakikola. Ntunudde ku nnimiro yange kino kyekyetaagisa. Chairman Sibula omulabi waffe omulungi wa Soul TV tunakuddira wiiki ejja. Neeyanziza nnyo abalabi baffe aba Soul TV bannange n'abakulisizza omwaka mukuliko omwaka ne Christmas. Kakati ennaku enkulu zaawedde tudde mu nnimiro zaffe tukolere ddala
tetukola saawa 3-4 tukole olunaku lwonna Mukama nga bw'atuwa obulamu obulungi. Emmwanyi terimba. Weewaawo tweyanzeege Chairman Amos Kasiji kansuubira omulabi wange omulungi wa Soul TV gwe wenna abadde n'ekirowoozo ekisimba emmwanyi ekirima emmwanyi ndowooza otegedde akatale gye kali awo nno teweekwasa nti ate tezijja kufuna akatale kiri eri ggwe okulabika ng'okayingira n'okola ekyo ekiri ku mutindo n'osobola okulabika nga ate okifunamu tetusobola kusukkako wano tugenda mu misingi n'omusumba Aloysius Bugingo programu Ennimiro Zaabu bwetyo bwetambudde mbadde Flavia Luyiga okugikutuusaako ate nga Mala Joshua abadde ku kamera musule bulungi mweraba.